Honorable Kwaniriza Elinya Rotarian Engineer Lutwama Peter omubaka Busiro East 226 Busiro East tukabeko gamala emyaka 15 miramba Busiro East ebadde terina mubaka era olwo bunafu bwa gavumenti nti gavumenti ene tuwambidde emyaka 40 etufuga bumbula tebasobodde okuteeka by election twalina essuubi nti gavumenti eteeka by election wamu nga bategeka ya mukulu Segirinya muganda waffe yatuva ku maaso naye tekyasoboka era commission ga terina nsimbi naye tulina omukisa guno era tugenda gukozesa bulungi nga bannabusiro ti gavumenti yakkiriza olw'embeera His Excellency Kyagulanyi Ssentamu gy'ataddewo tugenda kusobola okulonda mu Busiro East era omwana wammwe enzaalo y'Ebusiro nzeze nyambadde ababaka bwe boze okuvuganya nabo kyankizo kigwe kyolina eribbo ekisooka mu babaka bonna abeeyita nti babaka abali ku bendo naddala eri oluguudo Masaka nze kasomyeko mu ssomero ya School of Leadership eya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu si lwakuba nti saasoma professionally ndi chemical engineer professionally ndi chemical engineer naliko guild president Ndeje University 2015-2016 naliko ssentebe Baganda Nkoba Zambogo naliko deputy speaker Ndeje University naliko koja Baganda Nkoba Zambogo ate nga naliko university council member kitegeeze obufuzi tobuguddeemu bugwe obukulembeze ngundidde ndi mwana ateekeddwa alabye embeera nga bwe gyekyuka ngeje ndi omwana enzaalo y'Ebusiro buli kizibu eky'Ebusiro kindi ku mutima tuba ngamba kimu nti bannabusiro ge tukaabyeko gamala akusomozebwa ki bannabusiro kwe basinga byogamba nti nno ku fingerprints zange 5 bino bye bisinga obukulu era bye ngendo tandika nabyo Busiro erina ebizibu bingi Busiro gegamu ku masaza gwa ntunuulire nti gavaamu omusolo omungi kyannaku kyantiisa ti Baganda baffe abalina business bwa kiosk naddala business zitambulira ku masannyalaze tebasobola kutambuza business zaabwe bulungi amasannyalaze ffe waffe gwe mulanga ogukyasinza okukaabibwa buli kaseera bwe gabeerako eddakiika zino essaawa 2 ezisooka mu ssaawa eziddako 6 tegabaako mu bufunze Busiro tutwalayo nti waliyo Uganda Enzikiza Board gyesinga okufuga bw'ogenda ku Baganda baffe ab'emmenda amazzi kyekizibu ekikyasinza okubeerayo amazzi bajula kunywa ga mwala nti amazzi amayonjo tebalina ne boholo ezaaliyo zaafa n'enzizi ez'ebidumu tebalina ng'ogyeko amasomero okaaba amaziga honorable ng'ogyeko nti nno abantu bayinza okwesigisira ne bakuwa obululu bagenda beera sure etya nti nno gwe bagenda kulonda oyitemu bakulangirire mu byabufuzi bino ebyavaawo mpitewo n'okubba obululu okungi ekisooka nsaba nkutegeeze nze ekifo ky'obubaka bwa Parliament si kyensoose okutunuulira tuli mu mbeera ya protest vote omwaka ogusooka gwa kuteeka His Excellency Kyagulanyi Ssentamu mu ntebe ndi mukakafu nga mmaze okukuuma n'okubanja akalulu ka His Excellency Kyagulanyi Ssentamu mu mbeera ya protest vote mateeka mukama wange His Excellency Kyagulanyi Ssentamu njafuna omukisa ng'ate yandayiza ebyaddala mwalaali mullo oba mala muteeka entebe mu ntebe terina omayinza kutwala buwanguzi bwange bafe abo abafuga tetuzze kubeera ku mbeera ya opposition tuzze kufuga tuzze kulembera bannabusiro tuzze kulembera Uganda olw'ensonga nti 226 National Platform kyekigenda okubeera ekibiina ekikulembera Uganda kadde mungo nudde wano 226 ekibiina kya National Platform kyekigenda okubeera nga kikulembera Uganda tetuzze kubeera ku ludda luvuganya gavumenti tuzze kulembera ggwanga Uganda kyobola nkuga nti omulaka tetugutadde nnyo ku buno obufo bwa member wa Parliament buno bulokolerwa buno butungulu buno bunzaali ono katungulu kimu ensonga esinga obukulu ekitwala mu protest vote tugenda kubanja kalulu ka bukulembeze bwa ggwanga kyova tulwana kuteeka His Excellency Kyagulanyi Ssentamu entebe mu ntebe tulina okukanoonya tulina okukalonda tulina okukakuuma tusembayo nga tukabanja njagala njivuga eggaali nga njijja Ebusiro wetulondera wonna okuva ku polling station mene wenna mbakubiriza olumala okulonda ku polling station tukawerekera paka ku magombolola
tukajje ku Magomba nga amaze okumulangiriza ekisumba kya Gwen Sentamu paka ku district egaali tujije ku district kikozesa amagaali eba namma twagala egaali yammwe nga buli ekifa mu constituency wala police station mukiraga ago mugaso kwa mwege nga gaali yabannamawulire yokka si kukuba ati enembere mwabagikola muve mu akatengo abatya bakubibwa twabala mu kaluka nalukono abatatya bakubibwa kitegeza salawo kinu gwenga munnamawulire twagala tukutwale mu nsi ensuubize ng'oyimira n'okwata n'oweereza amawulire ng'olina eddembe ng'okimanyi nti bweyamba press jacket teri agenda kukuba mugo olw'ensonga nti bannamagye abakuuma ddembe bamanyi nti oyo atwala mawulire eri bannayuganda bwe bukulembeze bwe twagala okuleeta ki mu ggwanga lino twagala kukomyawo mirembe eggwanga liwambidde okumala emyaka 40 tuleeta gavumenti eri people centered gavumenti ey'abantu bwe bukulembeze obulungi olukola ki tobola mu mwaka ogwaffe ensonga kigamba nti ffe obubaka bwa palamenti sibe tunuulire nnyo kuba kimanyi mu palamenti yaffe mu bukulembeze bwaffe nga butuuse mu ofiisi abaka 5 bagenda kusalibwako babeere 210 kanwakinwalira akafo kali eri tomanya ngize kubanga nze prime minister ddako amanyi nomere erinnya lutwalira ninjera lutwama Peter eyayizaawo nalebo Vamos camera. Honorable. Tupamao.